Nkwaniriza nate ku musomo gwaffe ogw'endagaano empya amanya nze Bolton Serunjogi. Leero tugenda kutandikira mu kitabo ekya Matayo, naye olwaleero tugenda kufuna ennyanjula ennyimpiimpimu ku kitabo kya Matayo. Tweyongera okukitegeera naye ate nga tetunnaba kukiyingira munda. Ekitabo kino ani yakiwandiika? Matayo kyawandiikibwa omu ku bagoberezi ba Yesu Kristo eyali ayitibwa Matayo. Ensonga lwaki kiyitibwa Matayo? Era ekitabo kino kiyitibwa Matayo kubanga y'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, oba ebikwata ku Yesu Kristo oba ebikwata ku bulamu bwa Yesu Kristo n'obuweereza bwe ku nsi okusinziira ku Matayo. Matayo ye yakiwandiika ekitabo kino era awandiika ebimu ku bintu bye yalabako. Ebimu bye tumanyi ku Matayo nti Matayo yali musolooza wa musolo. Yali omu ku basolooza b'omusolo mu kiseera ekyo. Era abasolooza b'omusolo mu kiseera ekyo tebaaweebwanga kitiibwa era baali tebaagalibwa. Abantu baali tebabaagala kubanga tebaalinga b'amazima ate tebaalinga ba bwenkanya. Baasoloozanga omusolo mungi okusinga ku gwe baali balina okusolooza, ng'ogumu ssente ezimu ze basoloozezza bazezza, kwegamba abantu tebabaagalanga kubanga babayisanga bubi. N'ekirala Yesu Kristo bwe yayita Matayo, Matayo n'amugoberera. Waayita akaseera katono nnyo Yesu Kristo ng'amaze okufa n'okuzuukira n'okugenda mu ggulu. Matayo n'alyoka awandiika ekitabo kino ekya Matayo. Akaseera tekaali kanene nnyo akaayitawo ye okuwandiika n'okurikodinga bino ebintu. Ekirala kye tuyinza okufuna ku nnyanjula y'ekitabo kino nti ekitabo kino kyogera gundi topic gye kisinga okussaako ennyo essira ye topiki y'obwakabaka bwa Katonda era n'enjigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo ku bwakabaka bwa Katonda. Era mu ssuula ey'okutaano I think mwe muli obubaka Yesu Kristo bwe yawa omu ku bubaka obukyasinze okubeera obwetutumu ennyo, mu luzungu gye bayita Sermon on the Mount, oba obubaka bwe yaweera ku lusozi. For example we yagambira nti ekyokulabirako we yagambira nti bamukisa abo, obubaka obulimu nnyo bamukisa abo abonaabona kubanga eri bo obwakabaka bwa Katonda bwabwe. Bamukisa abo abaavu mu mwoyo, bamukisa abo ababonyabonyezebwa olw'erinnya lya Katonda olw'okugoberera Katonda. Kwegamba eyo Sermon gye yawa oba obwo obubaka bwe yawa ku lusozi bwatutumu nnyo era busangibwa mu kitabo kya Matayo. Ekitabo kino kissa nnyo essira ku bwakabaka bwa Katonda era omuntu abuyingidde atya, era n'enjigiriza Yesu Kristo mu bulamu bwe ku nsi ng'aweereza. Enjigiriza ezisinga obungi Matayo zisinziira era zissa nnyo essira ku ezo enjigiriza za Mukama waffe Yesu Kristo ku bwakabaka bwa Katonda n'engeri gye bufunctioningamu n'engeri gy'obuyingiramu. So eyo n'ekirala Matayo ekitabo kino kiraga nti Yesu Kristo yatuukiriza ebyobunnabbi byonna ebyali mu ndagaano enkadde. Kyekyo ndowooza yeyo ennyanjula y'ekitabo kino. Kyawandiikibwa Matayo, kyawandiikibwa akaseera akatali kawala nnyo Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okugenda mu ggulu. Kissa nnyo essira ku bwakabaka bwa Katonda n'enjigiriza ya Yesu Kristo ku bwakabaka bwa Katonda. So nga tukiyitamu mu bbanga eritali lya wala nnyo mu maaso, tulina okuba nga tulowooza nnyo ku bintu ebyo: obwakabaka bwa Katonda n'enjigiriza ya Yesu Kristo ku bwakabaka bwa Katonda. Mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Mukama bawe omukisa.